Nalongo Maggie Kawesi, mama w'abaana ba AK47, muganda w'Abakamiliyoni, alwanaganye munanga ate n'obulwadde ng'ali mu kutwalibwa munanga ate mu ambulance. Byonna bingenda okubeera nga nkutuusaako naye nga si mawulire munanga ate malungi nakamu. Palaso abadde munanga ate munnakuwavu nnyo kw'ossa ate ne maama waabwe, so byengenda okubeera nga nkutuusaako. Ntandise munanga ate n'obubaka oba amawulire munanga ate agatali malungi ag'okufa kw'omukyala munanga ate Nalongo Maggie Kawesi. Bantu bange obulamu kyeki? Obulamu kyeki? Bananga omukazi alese abaana b'abato abalekedde ani? Nalongo Maggie mukyala wa AK47 afudde naye abaana abalekedde ani? Ya Rabbi Mukama ensi eno walumba otulazaawa, walumba otulazaawa. Abaana b'abendi abato, abaana b'abendi abato ya Rabbi, abaana bagenda kulanga enfunzi. Nkugambye nti nno maama w'abaana ba AK47 abalongo, era nga AK47 yaleka abaana bano nga mabujje nga baakazaalibwa, nga kuliko omuwala n'omulenzi, bonna munnanga ate balongo abaana be. So munnange amawulire tegabadde malungi nnyo, era nga boogezaako okulaba omukyala abadde bambi ng'ali mu kutwalibwa munnanga ate mu ddwaliro, naye nga omukaalaga nti nno ali mu kulwanagana munnanga ate n'obulwadde, nga boogezaako okulaba akatambi ako. Era nga wali alipoota munanga ate efulumye okusinza munanga ate ku famire tekinnaba konfamingibwa nti nno baafudde kino, naye nga wali ebiraga ebitambula wali biri mu kutambula nga biraga nti nno abadde asumburirwa nnyo munanga ate ekirwadde ekya kansa esayidi eyo. So okusinza munanga ate ku famire tebannaba munanga ate kwogera nti nno ddala kituufu kino bwe kiti ne bwe kiti. So tujja kubeera nga tubikutuusaako munanga ate mu maaso eyo. Kw'ossa ate n'emyaka gye nnyini teginaba konfaming kuba munanga ate emyaka gye, naye nga si mawulire munanga ate malungi nakamu. Kw'ossa munanga ate ne Palaso akatambi kano nga boogezaako okukalaba. Muganda wange, ekintu kye bayita okufiirwa omuntu si kintu kyangu. Kwegamba waliwo otuuka ebirowoozo munanga ate ne bikusukkako n'olowooza kino n'olowooza kiri. So nga boogezaako okulaba Palaso naye bw'atyo munnanga ate ebirowoozo bibadde bingi nnyo, kw'ossa ne maama we. Jjukira nti no Palaso bw'obeera nga weegendereza abaana bano, Palaso atera nnyo munnanga ate okubeera nabo nnyo nga bw'okiwulira bw'obeera ng'ogoberera munnanga ate atera nnyo okubeera n'abaana bano ku bumu munnanga ate obutambi. Palaso ng'abeera nnyo n'abaana ba muganda we omugenzi AK47 munnanga ate si birungi nakamu. Alese abaana babiri okuli Nakato kw'ossa ate n'omulenzi omulala. Omanyi Nalongo afudde naye nzizeyo nentunuulira interview ye. Nalongo awummula emirembe. Abaana nze ekintu abaana kuba Nalongo akutuse wendi. Naye mwekambabuulire, life is nothing wallahi. Life is nothing. Mulabye ng'alwanira obulamu mu ICU. Abaana mukyala Mayanja agenda kukola atya? Nalongo abadde ayagala abaana be nnyo era nga buli muntu ali close naye akimanyi Nalongo ayagala abaana. Xavier we Nakato Kainen, abaana abo nga bato, abaana abataalaba ku kitaabwe. Mawulire mabi. So
byonna ebinaasingawo tujja kubeera nga tukuwa update naye ng'okoze ekintu kimu kyokka kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna bitulekere.